okujaguza amazalibwa ga Yesu Kristo okwetooloola ensi kutambudde bulungi nga bakkiriza basoose mu masinzizo. Yazalibwa mu kisibo eky'ente ebeserekemu ey'omusetuku omulokozi. Ku Canaanland ku kanisa eya House of Prayer Ministries International abakkiriza basoose mu ttendo nga bagumidde ekire ky'enkuba. Okusinga ffeeza waggulu ennyo zigwiza. Mu kusaba ku Ssekukkulu kwetabiddwamu ne Minisita Sam Mayanja, omubeezi w'eby'ettaka eyeegattiddwa ku Musumba Rosias Bugingo okukuba ettendo. Naye Mukama nyimba luyimba ki okukwebaza. Nyimba luyimba ki naye Yesu nyimba luyimba ki okumwebaza. Nyimba luyimba ki naye Mukama nyimba luyimba ki okukwebaza. Minisita Mayanja annyonnyodde abakkiriza ebikwata ku ttaka nga tewali alina buyinza kukugoba. Directive ya President ya 28 February 2022 egamba nti court order egoba w'ekibanja ku ttaka esooka kuyitawa wa RDC ne Security Committee ya district nejja neba approved by Minister of Lands. So bwembanga si approve an eviction oba olina court order oba tolina eyo court order ebanfu ekitegeeza nti as we stand now buli muntu yenna alina security of occupancy. Minisita Mayanja yeebazizza President Museveni okuleeta amateeka agakuuma abantu ku ttaka. President Museveni yasayininga signature n'asayininga ku ndagaano ne kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ng'agamba nti byonna byeyagala bikuddizibwe nti byakutwalibwako 67 constitution byonna byogere obiwandiike byonna byawandiikibwa it's a public document nga kiraga amasaza amagombula ennyumba y'erandani ploti ya Kampala ne wabaawo clause egamba nti endagaano eno ejja kufugibwa the laws of Uganda. Ate ekyokubiri President ajja kusaawa akakiiko to oversee the implementation. So akakiiko President ayinza kassa okujjako nga endagaano econforminga to the laws of Uganda. Omusumba Rosias Bugingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International asiimye Minisita Mayanja okuwaayo obudde ne bamusabira Katonda mwongere obukuumi. Sebo ndowooza kakomaawo ago ge mateeka kitegeddeko era nkimanyi ne bwe nali eri diaspora yonna nga bakuwuliza sebo bakwagala nnyo bassaako oluganda olwo baluwulira oyingira mmotoka y'omuntu nga Bugingo ali kuli era manyi nti kaakati wona bampulidde kyemba kwebaza akaseera kano kubanga mu nsi yonna kati bategedde amateeka getutambuliramu. Bannange sebo Mukama akuwe nnyo omukisa. Kale muyimuse emikono tumusabire Katonda affe omulungi nannyini kisa Honorable Minister ate oluganda tumusabira kubanga abantu abo baevictinga bantu abataddemu ssente zaabwe abantu abagoba abalala nga nabo bateekamu ssente zaabwe naye nga bano baba bakulaakulana balina ate okukkakkanya abalala n'olwekyo bajja muteekako olukongoolo. Naye Bayibuli etugamba tobatyanga kubanga nze ndi wamu naawe. Era twebaza ow'ekitiibwa President ow'eggwanga lino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olw'okulondanga baminisita abatya Katonda. Okusaba okwa Vision Night nga 31 December ku Canaanland kubulako ennaku 5 zokka era buli omu Omusumba Bugingo amuyise. Ennaku z'omwezi 31 December sebo Minister Honorable Minister Mayanja nga 31 December tenti zino zonna tuzijjawo ne tutereezaawo we tuteeka olukuŋŋaana kubanga twebaza Katonda nti mu Uganda era constitution y'obadde yogerako ya 95 yatuwa eddembe ly'okusinza. Sebifo bingi babirimu okusinza ne wano tubeerawo ne kye tuyita Vision Night. Vision Night omuntu aba n'ekitabo kye bwe kiti nga mwatadde ebirooto bye ebya
next year ebirooto bya 2026 so tujja kubeera mu vision night wano Mukama yatuwa omulamwa gugamba nti be still. Psalms 46 verse 10 be still. Mukama agamba gwe sirika busirisi alyoka akulage nti ye Katonda agulumiza erinnya lye mu nsi ne mawanga gonna. Gwe mulamba gwe tugenda okuŋŋaanirako ntwala omukisa guno okwaniriza mu vision night eba ya ssaawa 24 etandika ku makya ku 12 neetuyisa mu 2:24 neetuyingiza mu 2:25 ne tuvaawo ku 12 zoono yagalirako okujja zoono ojjirako neffe tujja kubaawo. Byatumwebaze Godfrey akwita mu vision night nga 3 Desemba ku Canaan Land.